okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Wasuza otya mukwano gwange? Nebaza Mukama akukuumye n'akuleeta n'enkya eya leero tuyige ekigambo kye. Weewaawo enkya ennungi eno Mukama gy'atuwadde mukisa mulala era mukisa munene nnyo okwako kye tuyiga. Si lwakuba nti tuli balungi oba nti tusaanidde tuli batukuvu kyaba atukuumye, naye olw'okubanga tuweereddwa omukisa okubeera abalamu. Mukama Katonda waffe alina ensonga lwaki atukuuma. N'agamba luli nti osobola okuba nga olekeddwawo okubako byotereeza mu bulamu bwo, oba osobola okuba nga olekeddwawo okubanga obaako gw'olabula. Ewaawo tugenda maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Naye tugenda kusooka tuwulirize era tutendereze Mukama n'oluyimba lwaffe namba 52 n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Awo muganda wange ne mwannyinaze weebale olw'okutendereza wamu naffe. Luyimba lugambye nti ekitabo ekyo kikigenda okutuyamba okuluŋŋamizibwa mu makubo gonna ge tutambula, ate era ne tusaba ekisa kya Katonda tuluŋŋamizibwe mu mateeka ge kugakola ate n'okutambulira mu go. Weewaawo ngenda kusaba weewombeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekiyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Omutukuvu Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira, weebale olw'enkya ennungi gy'otuwadde. Otukuumye n'otuyisa mu kiro, otuleese tuyige ekigambo kyo, tusaasire otusonyiwe, aye era otuluŋŋamire Mwoyo Mutukuvu tusobole okutegeera ebiva gy'oli. Otuwe ekisa tutambule mu byo ng'okusima kwe kuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero gugamba nti ebisamaaririza. Bakolisa ekisooka essula 2 olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli eyogera ng'egamba bw'eti: naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye bitalabangako, okutu bye kutawulirangako, n'ebitayingiranga mu mutima gw'omuntu, byonna byebyo Katonda byategekera abawangula abamwagala. Ebisamaaririza. Muganda wange ne mwannyinaze, twayize olunaku lw'ejjo okugula eluulu ey'omuwendo weetaaga okutunda byonna by'olina. Tekitegeeza kugenda ng'ofuuka musuubuzi, nedda, kuleka byonna by'olina n'obifiirwa ku lwa Kristo, si kufiirwa Kristo ku lw'ebintu. N'olwali tugenda kulaba Katonda byategekedde abo abanaaleka ebyabwe ne bamugoberera, abafiirwa ebyabwe ku lulwe. Weewaawo kyawandiikibwa kino emirundi mingi kikozesebwa ku mikisa egiribeera egy'abanunule mu ggulu erijja n'ensi empya. Tewali kubuusabuusa, temagezi g'omuntu agaliko ekkomo gayinza okunnyonnyola ebyo ebiribeera mu ggulu nga bwe bifaanana oba bwe birifaanana. Muganda wange ne mwannyinaze, wabula amakulu agasookerwako ag'ekyawandiikibwa kino okuva ew'omutume Pawulo nago gakwata ku kiseera kino ekyakaakano kye tulimu. Si bya maaso byokka, naye ne ku kiseera kino kye tulimu ebigambo bino bikikwatirako ddala. Ebigambo bino abamawulire gano gakwata ku kutegeera emirimu egy'ekitalo Katonda gy'akola mu abo abasalawo okweteeka mu ye. Pawulo ono agezaako okunnyonnyola ebintu omukristaayo eyeetadde mu Kristo nga twalabye eggulu, atunze byonna by'alina ne yeerekereza okusobola okugoberera Kristo by'ayinza okutuukako oba by'ayinza okufuna.
amawulire gano amalungi agali mu kitabo kino ekyabakozesa kisooka 2:9 gakwata ku kutegeera emirimu egy'ekitalo Katonda gy'akola mu abo abasalawo okweteeka mu ssasa ery'omwoyo omutukuvu. Era ebibala ebiva mu kisa ekya Katonda era n'okwagala kwe, obukyufu era n'okukyusibwa kw'empisa bisufu bya njawulo bya muwendo tebitegerekako ku ndaba ey'obuntu. Kino kyekyamagero mu byamagero ekisinga akabonero ak'olwatu akalaga amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agakolera mu mitima gy'abantu agateekateeka era ne gabateekateeka obwakabaka obw'ekitiibwa obugenda okujja era ne galeetawo obwakabaka obw'ekisa obwakaakano. Wadde ng'ekyawandiikibwa kino kyogera ku bigenda okubeerawo mu ggulu, abanunule nga batwaliddwa nga baggiddwa mu nsi eno ey'ekibi, era kyogera ne ku bintu ebibeerawo mu bulamu bwaffe. Omuntu akyusiddwa taba wa bulijjo. Ebibeerawo mu bulamu bwe ng'omuntu gwaffe gugambye ebisamaaliriza bibeera bisamaaliriza. Omuntu gwe wasanga nga ku kkubo ng'agudde nga lujuuju nga mumusekera abaana ab'effujjo baateranga okuba bambi abasajja abagudde ku makubo abasuze nga bagangayidde ne bakuba emiggo abasajja abakulu. Sajja gwe wasanga nga yeefukira nga nemukoka mukulukutiramu n'omusanga ng'ali smart ng'ali soba ng'ate yasaasanya amawulire gano amalungi. Ebituuka mu bulamu bwaffe bisamaaliriza. Omuntu gwamanyanga nti ono mubbi kondo n'omusanga nga kati ye muwalika w'ekkanisa ate ng'ali mwesigwa eri Katonda mu buli kantu konna nga mwesigwa. Omuntu gwalemanyi nga ye malaaya n'omusanga nga ye mukyala atuukiridde omukyala omwesigwa. Omuntu gwe wali omanyi nti ono muvumi kasiggu nti ne baba baagala okuvuma omuntu ku kyalo gwe bapangisa n'omusanga ng'ebigambo bimuvaamu yeyo Yesu bye yagamba wali nga Pawulo byali ayogerako nti the speech that is seasoned with salt, ng'ebigambo ebisaanidde ebiva mu kamwa ke nga bizzaamu abantu essuubi nga bigambo bya bulokozi. Ebintu ebisamaaliriza bituuka mu bulamu bwaffe bwe tukkiriza Kristo okutufuga. Tujjukira omukyalo omwenzi gwe baaleeta nga bagenda kumukuba amayinja, omukyalo ono Maliyamu nga bamukutte. Kiki ekyaba mu bulamu bwe nga amaze okukkiriza Kristo? Tulaba obulamu bwe nga bwonna bwakyusibwa n'akyukira ddala completely, n'afuuka omukyala yagobereranga Yesu Kristo, yatulanga ku bigere bye. Ye mukyala yekka yafuna omukisa ogusiiga ebyakaloosa ku bigere bya Kristo. Abala bonna baanoonya omukisa ogwo ne gubabula kubanga bagenda ku ntaana nga yavuddeyo dda. Omukyala yali omwenzi n'akyuka n'afuuka omukyala atula ku bigere bya Kristo okuyiga. Omukyala ow'okuluzi mumujjukira. Yali amanyiddwa nga mwenzi nga ne ku luzi agenda mu ttuntu abantu be batabeererayo. Abantu bonna bali mu nju zaabwe ku biseera byakasana nga bwagendera ku luzzi nga kwegamba ne mu bantu yeekwekereza atambula yeebuzaabuza. Mujjukira omukyala oyo nga Yesu Kristo yamala okubanga musisinkanye mulamu bwe yafuuka omubuulizi w'enjiri ate yaleeta abantu bangi eri Kristo. Ojjukira Zakayo muwooza yali omulyaza amaanyi, yali omubbi nga abasajja abawozaako emisolo egisukkiridde ate n'ababba n'obabba kwegamba ng'anyigiriza abaavu. Eyakyuka n'ajja eri Kristo ekyamutuukako yabaddiza n'abaddiza emirundi 4 n'afuuka omusajja omukristaayo. Ebisamaaliriza nti eriiso byetalabangako, okutu kutawulirangako, ebitengirangako mu kufumiitiriza kw'omutima gw'omuntu Mukama byategekeredde abo abakola ki? Abamuwagala.
wadde nga byogera ku bigenda okubeera mu bwakabaka obw'omuggulu, byogera era byogera ne ku bulamu bwaffe bwe tulimu buno. Omuntu akyusiddwa Kristo si y'omuno oyo gubadde omanyi owa bulijjo. Kwegamba ebituuka mu bulamu bwe bisamaaliriza. Olaba otya ddala ng'osisinkanye omutamiivu gwe wasanganga ku kkubo ng'agudde, nga ye musajja akubye amasumaati mu masuuti yayimiridde ku kituuti yabulira enjiri. Tekisamaaliriza ekyo? Olaba otya omusajja gubadde omanyi obulungi kondo nga mubbi ng'atulugunya abantu ku kyalo nga gw'osanze nga y'oyo abantu gwe basinga okwesigisa ebyabwe? Tekisamaaliriza ekyo? Twogere ki tuleke ki? Byonna ebibaawo mu bulamu bw'omuntu ng'akyusiddwa Kristo bisamaaliriza. Si bya bulijjo, nedda ssebo. Bisamaaliriza. Muganda wange ne mwannyinaze, nkozesezza ekigambo ebisamaaliriza ekiva mu kigambo okusamaalirira okulaga embeera etuukawo mu kukyuka. Ekigambo kino si kya bulijjo. Okufaanako n'ekigambo okwewuunya kiyinza okunyonyola ng'embeera etuukawo etali ya bulijjo oba ekintu ekireetera abantu okwegomba. Ebintu ebitawulirirwangako, ebintu ebitalabwangako, ebintu ebitalowoozebwangako, ebintu byebimu omutume Pawulo by'ateeka mu lunyiriri lwaffe luno lwe tusomye olunaku olwaleero. Ekigambo kino ebisamaaliriza kirabikira ddala ku mbeera eteetawo okwewuunya, embeera etali ya bulijjo, embeera eno eyeewuunyisa etetegerekeka eri abantu abagiraba. N'olwekyo ekigambo kino nkikatiriza nnyo era n'okulaga amakulu bw'okigeraageranya n'ebyasooka ebikozesebwa mu lunyiriri luno. Kwegamba obulamu bukyusibwa completely. Muganda we ne mwannyinaze, twalabye olunaku lwajjo okugula eruulu ey'omuwendo omungi nti omusajja ono Victor eyakulira mu maka ag'Abakatuliki Kkungu, eyakulira mu maka ag'abasajja abakukunavu mu gavumenti, naye nga babeera n'akawala akato kameidi akali kasaba ku lunaku lwa Saturday, nga ku Saturday tekakola mulimu gwonna. Yeegomba okumanya naye ekyamuviiramu twakirabye nti kaseera yategeera Kristo obulamu bwe bwakyusibwa completely. Teyasigala nga Victor owa bulijjo, nedda, wabula yafuuka Victor ow'enjawulo. Kubanga tulabye nga yafiirwa emikwano, yafiirwa ekitiibwa, yafiirwa obufumbo bwe, naye tekyamulobera kusigala ku Kristo. Nawe muganda wange ne mwannyinaze nkugamba enkya leero, w'osalawo okugobera Kristo n'ofiirwa ebibyo ku lwa Kristo, si kufiirwa Kristo ku lw'ebintu by'oyagala, ogenda kubeera ng'osamaaliriza. Obulamu bwo bugenda kubeera nga bwewuunyisa, nga bwegombesa oba nga bwegombebwa. Muganda wange ne mwannyinaze, simanyi oyimiridde otya mu bulamu bwo obw'ekikristaayo? Oyimiridde otya mu nkolaganayo ne Katonda? Oyimiridde otya mu ngeri gy'okwataganamu n'abantu? Abantu bakulabamu ekyenjawulo, obanga we wali ng'otonafuuka mu kristaayo bw'okyali? Nzikiririza ddala ng'omuntu eyali omubi wafuuka omukristaayo akyuka. Kale gwe wenna ali eyo nga wafuuka omukristaayo n'osigala nga we wali, weekebere, weetereeze, kubanga agambye ebitalabwangako bye baali balaba nga tonafuuka mu kristaayo bakyabiraba. Weetereeze. Ebitawulirwangako bye baali bakuwuliramu nga tonafuuka mu kristaayo bye bakyawulira. Weetereeze. Ebitalowoozebwangako, engeri abantu gye bali bakulowoozamu nga tonafuuka mu kristaayo era gye bali bakumanyiimu, ne kale gye bakyakumanyiimu, oba balaba ekyenjawulo kye batalowoozaako nga
tonafuka mukristaayo nga walaba okyukidde ddala weekebere. Twagamba luli nti yalowooza nti ayimiridde yeekuumenga aleme okukola kutya okugwa. Muganda wange ne mwannyinaze Frederick Godet agamba mu kugatta ebigambo eby'emirundi esatu okulaba, okuwulira era n'ebyo ebitayingirako mu mutima, omutume ayagala okulaga amakulu ag'emirundi esatu agalabikira mu kutegeera okw'obuzaaliranwa: okulaba n'amaaso, okuwulira n'amatu, n'ekisembayo okwagazisa omutima. Okuyita mu nkola zino omuntu tayinza kutuuka ku kutegeera mikisa Katonda gy'amutegekedde. Muganda wange ne mwannyinaze, olina ki okwewaya eri Kristo? Olinda ki okusalawo okugoberera Kristo? Kiki ekikulobera olwaleero luno? Salawo, tambulira ne Kristo, goberera Kristo. Ate agambye obulamu bwo Katonda byategese okukola mu bulamu bwo bisukkulumye ku eyo y'olowooza, bikusukkulumye ku eyo y'olabako, bisukkulumye ku eyo y'oyinza okuba nga wali owuliddeko. Byagenda okukola mu bulamu bwo singa omwewa, singa okkiriza n'afuga obulamu bwo, bisukkulumidde ddala ku eyo y'olowooza. Oyinza okubeera eyo ng'oli mutamiivu, naye ng'obulamu bwo tobwegomba naawe kennyini. Tewandibadde nga yeggwe omutamiivu, tewandibadde nga yeggwe yeegomba okulaba ng'ogudde ku makubo ng'abantu bakusekerera, tewandyegomye kubeera nga yeggwe afuuweta segereti amawugwe go ne goonooneka, tewandyegomye kubeera nga gwe mubbi abantu gwe beekengera nga tebakyakwesiga na kwesiga, nga bagamba gundi gwe muwadde bino, nedda. Tewandyegomye kubeera mu mbeera eyo nga abantu bonna bagamba gundi nedda. Muganda ne mwannyinaze, lwaleero Mukama akuwadde omukisa, salawo. Ngukoola gy'oli yonna, lowooza ofumitirize ku bigambo bino. Agambye byateeseteese okukola mu bulamu bwo by'otawulirangako, nedda tobiwulirangako, by'otalabangako tobirabangako, byagenda okukolera mu bulamu bwo, kukyusa obulamu bwo, by'otalowoozangako. Ate oba tulowooza bingi, tufumitiriza ku bintu bingi, naye wabanga agambye by'otalowoozangako, by'otafumitirizangako, ebitayingirangako mu mutima gwo, byagenda okukola mu bulamu bwo, lwaki seewaya eri Kristo nga Kristo agenda kukola eyo omutima gwange? Lwaki teweewaya eri Kristo muganda wange ne mwannyinaze? Lwaki tokkiriza n'afuga obulamu bwo? Obulamu ne bukyusibwa n'obeera omuntu ow'enjawulo eyeegombebwa, n'obeera nga Maliyamu eyawona okukubibwa amayinja n'afuuka Maliyamu atuula ku bigere bya Kristo okuyiganga ekigambo kye buli lunaku, n'obeera nga omukyalo ono omwenzi yasangibwa ku luzzi eyafuuka omubulizi w'enjiri ng'agenda ayita bonna bonna. Bayibuli egamba nti Maliyamu yagobwamu dayimooni 7. Muganda ne mwannyinaze, olunaku lwaleero kaseera ke kano k'olina okukola okusalawo okwo okugoberera Kristo n'akukyusa oba okusigala nga w'oli. Simanyi oba obulamu bw'olimu bukwegombesa, simanyi oba embeera gy'olimu gye wandyagadde okubeeramu, simanyi oba byonna byonna by'oyitamu byebyo by'oyagala obeere, naye Mukama akuwadde omukisa olwaleero. That decision is yours, whether to decide to follow Christ or to remain as you are. Kkiriza Kristo akukyuse. Ali mwetegefu nnyo n'okusinga bwe tulowooza, mweteefuteefu okukyusa obulamu bwaffe. Twagambye nti ebisamaaliriza abantu bwe badde bakumanyidde kabakwerabire, kabakulame ng'oli muntu mupya. Omukristaayo abadde ali eyo
abantu ekifaananyi kyolaga eri abantu kiyinza okukola kibadde tekiriwesa Kristo kitiibwa. Abantu erabire okola kale olwaleero kabalabe Kristaayo omupya, kabalabe Edison omupya, kabalabe Gundi omupya, gwe nateekawo erinnya lye wonna oli. Abantu beetaaga okulaba omuntu omupya nga balaba ebisamaaliza bye batalowoozangako, nga nawe kennyini obulamu bwe obulaba nga bukyusiddwa Kristo ng'afuga mu ggwe. Kubanga Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Okusaba kwange naawe kakubeere ng'okwa Dawudi nti ondonemu omutima omujja, Ayi Katonda, onteekemu omwoyo gukwata ebiragiro byo. Kwandibadde kusaba kwange, kwandibadde kusabako nga kwe kuyayana kwaffe. Kubanga ekituufu Kristo mweteefuteefu okukola ebyo bingi ne bitutayinza kulowoozaako mulamu waffe, okutukyusa, okutufuula abo abantu abasaanidde olw'okumugoberera. Naye olwokuba nti ffe tetuli bwiringi, naye n'agamba nti basazeewo. Osazeewo ki muganda olunaku lwaleero? Kristo agambye okuyita mu kukkiriza era n'okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu yekka yekka lwetusobola okuweebwa amaanyi okukwatanga amagezi, okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, tulyoke tutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda, to the full stature of growth, to the full stature of godliness, to the full stature of righteousness. Katonda alina ensonga nnyingi zitayinza na kulowoozaako lwaki bino byonna bikolebwa. Muganda nga ne mwanyinaze kino kyakulowoozaako, fumiitiriza mu mutima gwo, kubanga Katonda buli omu amuwadde omukisa. Naye Katonda olwaleero akugambye nti byateeseteese okukola mu bulamu bwo bisamaaliriza, si byo ebyosuubira ebya bulijjo by'obadde omanyi, wabula ebyo by'otalabangako, by'otawulirangako, by'otafumiitirizanga nako, byagenda okukola mu bulamu bwo singa omwewa n'okkiriza n'okyusibwa okumugoberera n'okutambulira mu ebyo bye yasuubiza. Mukama akuwa omukisa, atuwoomeke olw'okusaba. Mukama Katonda waffe omulungi ajjudde ekisa n'okusaasira, owadde wamu naffe otuyigiriza ekigambo ekyo, tuyamba okutambulira mu kyo. By'oteeserese okukola mu bulamu bwaffe bingi tebirowoozeka, bye tutawulirangako, bye tutalowoozangako, bye tutafumiitirizangako, yadde okuyingirako mitima gyaffe, bye tutalabanga nako. Tuyambe Mukama, tweweeyo gy'oli ffenna osobole okutukyusa. Tulongoose Ayi Mukama, oteekete kulwakako obugenda okujja bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Saba Mukama akuwa omukisa ate era oyongere okufumiitiriza n'okulowooza ku bigambo ebyo. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.